oboro kabando ekyobugaga ekyobubi ekundisatu omukaaga n'erinnya lya Yesu. Basebo ne banyabo ab'enju eno, maama waffe obudde buno afuuse nnamwandu, baganda baffe ne bannyinaze kitalo ddala, kaseera ka kusoomoozebwa kyobeera kyennyini, era twongera kusaba Mukama agumye ab'enju eno, agumye ab'ekitundu kino, agumye abaana n'abazzukulu ab'eŋŋanda, kubanga kino lyekkubo buli omu lyagenda okukwata. Akaseera ke kaawukana nti ye taata waffe agenze leero, muganda waffe agenze leero, ate gwe oli wankya, ate nze oluddako. Fenno tuzze ku lwa Romantic Entertainment Uganda, ekibiina eky'abazanyi ba firimu, era ekimutera okulaba ku TV zammwe. Muganda waffe twamukazaako mu birujjo gye twamukazaako lya mukunja, era tuzze nga tuzze bukunja. Muganda waffe tusaba Mukama akugumye, ne baganda bo bonna, lino ekkubo ly'okutte tukwaniriza, kubaffe abamu twayingira dda mu kibiina ekyabamulekwa. Tukwaniriza ate tujja kugumya, tujja kutambula naawe ebbanga lyonna, kuba naawe oli mutambuze mulungi, obadde otambula naffe. Tuzze olw'okubanga mukunja aziikirako abalala, tuzze olw'okubanga abeererawo abalala, era senga abadde tabeererawo banne tetwandikoze eki, abadde ambasada mulungi ow'ekyalo kino. Eyo gyali abakiikiridde bulungi, kubanga ffe abamu tetuli bannabukunja, twandibadde tunona ki. Tetuzze lwa muganda waffe, tusaba Mukama aggumye ne baganda bo, maama ate n'abatuuze. Olw'ekibiina tubasaasidde nnyo, ne tusaasira muganda waffe, ate n'omukulu akutegeezezza CEO nti ajja kwongera okutambula naawe awana abaweetaagisizza wonna. Tubeeyanzizza bassebo ne bannyabo, kitalo nnyo. Abakulu bano bentambudde nabo, ate n'abala basigaddeyo, weba tugambye abasatu wakika tujje tukiikirira ekibiina. Abakulu bano be bakulira byonna ebiragwa ku mpewo. Ebirungi bye musiima n'ebisoomooza byonna bano tubeebazizza, mwebale tugoberera, mwebale kwagala Romantic. Ebibiina weebiri bingi, naye tukkiriza nammwe mwakkiriza nti Romantic ye yaffe ate yeesinga. Kale engalo mbadde sizisabye naye tubeeyanzizza nnyo, tubeeyanzeege. Tuyinza obutabawo amabugo, kyokka tusobola ogakwata, kubanga mwe abatudde wano
kuliko yali atuwadde mabugo. Tubabuulira amaki? Oli mu birujjooje yatuwa amaki? Era bwe tuba tugayina ye gwe tujja okukola ki? Kubanga ye yatubeererawo. Tubabuulidde bubuulizi kubanga muyinza okugamba nti abantu bano nga tugenda kye tuba tugambye tujja kulaba muganda waffe insha allahu taala. Toyanzeeke baalomatiki sirinya muntu wa bintu ebyo ne bwe mbeera ekeeyo mbawulira nga baseka nga babiraba esera biwa nnyo budde kubazi tebinyumira ni wa mipiira naye mwebale nnyo mwebale okujja Abooluganda Mukama waffe bazibwe katuwulire ebigambo bya Yokaana bye yawandiika ng'agamba nti nze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu na buli amu anzikiriza talifa emirembe n'emirembe. Yobu n'atugamba nti mmanyi nga omununuzi wange aba mulamu era aliyimirira ku nsi enkomerero era eddiba ly'omubiri gwange bwe limala okuzikizibwa bwe lityo naye omubiri gwange ndiraba Katonda gwe ndiraba nze mwene n'amaaso gange gali mutunuulira so si mulala. Timose olwawo ne Yobu nga bonna beegasse ne bagamba nti tetwaleeta kintu ku nsi kubanga era tetuyinza kuggyako kintu. Mukama ye yawa era Mukama yaggyewo, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kale ffenna nga ffenna tuyimiridde abantu ba Katonda kubanga tetulina kirala kyonna kye tukyakoleramu kati ogenda kutambula otya. Njagala kuleeta kusaasira eri abaana bamulekwa kuba naye ndi mulekwa. Njagala kusaasira abooluganda ab'emmamba nga bali mu masanyu ate nene eriyo ennaku eriyo enkola ya Katonda. Oba oyagala oba toyagala birina okubaawo. Haleluya. Gwe weeyagala ennyo sanyuka nnyo lya nnywa naye ennyukuta eyaffa. Oba oyagala oba toyagala ojja kugisoma. Oba wasoma oba tewasoma, oba oli mugagga oba oli muki, ennyukuta eyaffa ogenda gikola ki? Kugisoma. Kale nekyo kitukakatako okubeera nga tubeera ne bannaffe ng'era Bayibuli bw'egamba mu nnaku ne tunakuwala, mu ssanyu ne tusanyuka.
tubadde eri nga twebaza Katonda ate katuli wano ate tuli maziga naye byonna Katonda amanyi nga bwe bitambula. Haleluya. Erinnya lyange nze Elia Kisitu, nze musumba wammwe obusumba buno bwe mulajje buyinza okuba omwaka gwonna 2024 totuukangako mulajje nga n'omusumba owulira muuli etomulabangako yenze mukwano gwange. Amiina. Ekyokubiri ni musajja mulokole nalokoka naye ndi mu kanisa yaffe ya Church of Uganda okuva 87 n'okutuusa olwaleero. Ababe balokoka bawoza ate eyo teriyo mwoyo n'obabuuza omwoyo mumujjawa akati n'obasaasira oluusi. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Bayibuli gye tusoma etulaga bulungi omwoyo omutukuvu ate ng'omwoyo omutukuvu yakozesebwa Katonda ayoka azaala omwana we gwe bayita Yesu, abo bamuyita Isa n'abalala bamuyitanga bwe baagala. Haleluya. Nolwekyo gwe bw'oba tonnafuna mwoyo togenda kutegeera mwoyo, bw'oba tonnategeera mwoyo kyagamba togenda kutegeera mwoyo, ogenda kusigala ng'olinga amazzi amafuta agali ku maki ku mazzi gabeerako bwe gati oba nga kitengejja kubanga totegedde bulungi ebyawandiikibwa ebitukuvu. Haleluya. Nolwekyo okuva 87 Novemba n'okutuusa olwo ndi mu kanisa yange ate nga ndokose. Haleluya. Nolwekyo njagala nnyo Yesu ate ndi musajja mubuulizi wa njiri ng'ogyeko ekyo okubeera Reverend oba omusumba naye ndi mubuulizi wa njiri kuba natandika ndi mubuulizi wa njiri emyaka 24 nga nyambala bulungo ono. Tosobola kuba mu ngalo gwe n'omwami we tosobola muteerayo mazzi mu kinaabiro. Omugamba tolina mikono, abo be bakazi ab'ennaku zino. Temugamba nabajjidde naye mmanyi. Mukama yeebazibwe. Njagala nkozesa ebigambo bitono biri mu Nabbi Isaaya essula ya 40. Njagala nnyo abantu abaagala bwino ate njagala nnyo abantu abatambula ne Bayibuli. Abantu balya ennyama wali ewaffe mulajje nkoko njeru ekiro yagumu n'ekitundu. Buli lunaku abantu balya ennyama naye n'omusawo Mukristo talina Bayibuli ya mitwalo 4 ku 6 tagirina ewangala emyaka 2 n'okusingawo. Kisinzira mu nkozesa gy'ogikozesaamu. Naye alya bulijjo ennyama ekya n'asaba ennyama binasa abakazi babakyusanga bikooyi naye talina kintu kirimu bulamu ye Bayibuli. Kubanga mwemuli ekigambo kya Katonda, ekigambo kya Katonda bwe bulamu kubanga nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Akkiriza nze newakubadde ng'afudde aliba mulamu. Ono bw'aba yakkiriza Kristo ajja kuba mulamu. Bwe ba teyakkiriza agenze nga bwagenze okusaba kwaffe tekumugasa. Naye ekindeese mmwe bw'okyayira omukisa nange nkyayira omukisa, bwe mba nkubuulira nange mba neebuulira. Haleluya. Katusome nga bwe tugenda mu maaso. Bayibuli egambye mu ssula ya 4:6 eddoboozi lyayogera nti wabeewo ayogera waggulu ne wabaawo ayogera waggulu n'ayogera nti omubiri gwonna muddo omubiri gwonna muddo, omubiri gwonna muddo n'obulungi bwagwo bwonna bulinganga ekimuli ekyoku nnimiro. Olw'omusanvu omuddo guwotoka ekimuli kiyongobera kubanga omukka gwa Mukama gukifuuwako. Mazima abantu muddo, omuddo guwotoka ekimuli kiyongobera naye ekigambo kya Katonda waffe kinaanywereranga ennaku zonna. Haleluya. Saagala kukozesa bigambo bingi kuba bwe tubyogera biyinza okukubulako. Njagala tunuulira akuliraanye ku ludda olwa kkono n'olwa ddyo. Kola kyeggambye tunula eno n'eno mutunula anu bagadisiza kyaki na kati n'olujja lubwegaanyi ali wano mu kanisa tugera mujja wano agende mu nnyumba ye efuuti 3 ku 6. Haleluya. Abaana baffe babuulizi bangi kati emizimu tugenda gijjawa era abaana bange mbagalimbanga muwagala okukwasa muntegeezanga ne tunoonya abakazi abategeerekeka si wano bwe mujja mu ndongo kapaapaala mabina basunga kama yebazibwe. Haleluya. Enjiri enyuma emala akwate mujagala embagaliza ekiseera ekirungi kama abampeera omukisa imirira tunyweza okukkiriza kwaffe.
bagambye